Amanya bampita MCSMX nkwebaza okubanga wegase ku SMX Media nkusaba obera tunaba subscribing abambi subscribing oberenga gwasokera ddala okufuna amawulire amapya wano mu celebrity industry mu Uganda. Olwaleero nandiyagadde njogere ku story ya Rema n'omusajja omupya gwe yafunye. Ekituufu kyeki? Kituufu Rema yakyaye Kenzo? Kituufu Rema agenda Kwanjula n'omusajja omupya? Kubanga ebifaananyi tubirabye ku social media, ku Facebook tubirabye, introduction cards tuzirabye, naye ekituufu kyeki? Sagala teeka Rema bigambo mukamu. Jagala nkubire Rema ye kennyini atunnyonnyola ekituufu kyeki. Kituufu agenda Kwanjula n'omusajja ngalo mu November? Kituufu Rema yalese Kenzo? Byonna byonna ebibuuzo tubimubuuze atubulire n'omusajja oyo gwe yafunye yani. Tulabye ebifaananyi by'oyo omusajja kennyini ng'alina abakyala abakyala omusajja yawasaako. Rema yatubuulire omubakyala abamanyiiko. Rema agenda beera namba mmeka? Omwana ani agenda osigala naye ama? Agenda sigala wa Kenzo, agenda sigala wa Rema? Kankubire Rema kati essimu tulabe nga twogerezeganya naye abeere nga tusobola otubuulira ekituufu. Essimu evuga katubire Rema agenda kutuva nga atunnyonnyola ekituufu kyeki. Essimu evuga. Omanyi kibeera kibi omuntu okuyogera ekintu ate ye nga takimanyiiko. Kati ye Rema katubuulira amazima egaliwa ye nga takwata simu. Essimu evuga. Essimu Rema kwata essimu nga takwata simu. Evuddeko naye sigenda muvirawo awo, kanziremu mukubire tulabe. Twetaaga okwogera ne Rema. Kanziremu njikube simu. Evuddeko kyayika agiggyeko. Rema essimu kyayika agiggyeko, evuddeko. Naye nga amazima ge galiwa kiki tulina okumanya? Ekituufu kiri nti Rema ne Kenzo bali bayawukana dda omwaka gumu n'ekitundu emabega. Mwabalaba surprise birthday ya Rema, Kenzo gye yakolera Rema y'omwaka guno. Nsuubira mwalaba bulungi nnyo engeri gye baali ye ne Kenzo. Mbu relationship yali love yali teriiwo nnyo. Ekisooka akafo ke bakoleramu surprise birthday ya Rema ng'akafo kali awo si yonzo ogamba nange omuntu mukoledde surprise birthday. Rema yajja enanga muyongobevu kweganga si musanyufu. Bebi waabwe yaliwo ne Kenzo naye ng'olaba love tewali. Bali bayawukana dda omwaka gumu n'ekitundu emabega. Ekyokubiri kye tulina okumanya ke kayimba ka Rema akapya kalina aka Be With You. Akakayimba teyakakoledde Kenzo ng'abantu abamu we musuubira. Akakayimba Rema yali yakakola mu 2017 n'omulangira Ssuuna. Bakawandiika dda mu 2017 mu Juni wa mwaka gwa 2017 akakayimba ka Be With You. Jesi lwakuba afolinze in love n'omusajja omupya nawulira ng'ekintu kimukutte kwe kuddamu kwe kufulumya oluyimba lwa Be With You okakasa Kenzo gwe nkutadde I'm going to be with this person gwafunye omupya. Akayimba yali akakola dda n'omulangira Ssuuna Sula yakawandiika mu 2017 naye kati asazeewo okukakasa Kenzo mbu Kenzo nkutadde I'm going to be with this person gwe kayimbira n'omusajja omupya gwe yafunye omulala. Naye kyaki tutayinza kubuusa maaso ekituufu kiri nti Kenzo taliiwo mu nsi. Ekitegeeza mbu process ezeebeera planned bulungi. Kenzo ne Rema okuseparatinga tekiguddeewo bugwe. Kizze kibeera planned bulungi. Kenzo taliiwo aliibwe byalina gy'agenza performinga. Oba mu yuno oba wa aneyo gy'agenza performing. So Rema n'alabira ddala mbu plan yaabwe ekola. This is the perfect time okureleasinga this story. So that Kenzo taliiwo sinti oba tugenda mutawaanya Kenzo biki amasemo biki Kenzo taliiwo Rema yaliwo. So enebadde perfect timing yennyini ya Rema okuletting out this story. N'ekituufu kiri nti amazima bagenda kweyanjula nga lumu November naye tulindiridde tulabe ki ekigenda okubeerawo. Nekyali otayinza kubuusa maaso nti ono omusajja yali yayanjulako dda. Nga walaba story ya Maureen Nantume n'omusajja we bwe yayanjula omupya nabwe yakuba embaga ebyo. Nti omusajja yali already dda n'omukyalo omulala. Nga olabye story ya Judith Babirye mbu already omusajja amwanjudde yali n'omukyalo omulala. Kye kimu ne ku Rema omusajja gwafunye sinti Rema yasoose nedda. Nga ne Rema si tasookeddeko oyo omusajja. Rema avudde wa Kenzo alinayo n'omwana. Nono omusajja naye alina omukyalo already bwe yayanjula edda. Naye kirungi ekiri omusajja musiraamu
Rema musiraamu oba Rema agenda beera aki yakuno oba yakusatu oba yakubiri kyonna kyekiri kasabo n'abasiraamu eddiini ebakkiriza. Ngenda kubeera nga nkunnyonnyola omusajja ono ne Rema oba gye beesisinkana oba gye beesanga bamaze ebbanga ki mu relationship. Nkubulire ne details omwana wa Rema ne Kenzo ani agenda omusigaza. Agenda ne Rema agenda sigala wa Kenzo. Ennyumba ya Kenzo gyabaddemu ne Rema kubanga ne Rema naye yacontributinga ng'omukyala kweyo ennyumba. Ani agenda ogisigaza? Kenzo agenda gisigaza, Rema agenda gisigaza. Bw'obeera owulira ng'oyagala okumanya full details z'eno story paka gyenneggwera nkusaba osubscribinga awo wansi akapeesa akamyufu kobonyigako obeera omu ku bagenda osooka okumanya details z'ono omusajja Rema. Omwana ani agenda omusigaza? Agenda sigala wa Kenzo, agenda ne Rema. Buli kimu tugenda bya nga tukutuusaako wano ku SMX Media. Nange MC SMX I sign out.